Mukama nze saazaala mwana mulenzi. You know? Nafunye omwana omulenzi. Kankubulire mwagala n'okusinga nannyini ye. Amen. Era sibeera nnyo mu ffumbiro mbeerayo nga mwami wange yayagala ekyokulya. Naye waba yatuuse. Era nzikirira ngamba kino kiriwa kino kiriwa. Obuko. Obuko buliwa bukyaliyo. Kati nenzika ne ngamba nti kati ntegekera mwana wange ow'obulenzi. Nti obuko ne bunkwata. Ate yasooka ogoba obuko. Yali maama wange. Mugamba bannange omwana wange. Yalonze nga nze. Fiance wa Gloria izoga mwami Ssennyonjo. Yes. Tata Gloria muntu w'abantu. Tata Gloria musajja mukkakkamu nnyo. Tata Gloria aba mukunyumize nti alina omutima omulungi. Tata Gloria tewerekerayo. Ayinza okuba nga alina omutwalo gwonna n'aguwayo n'asigala nga talina n'omugamba ate gwe nga tosigazza. N'agamba oli alabika yadde asinga ogwetaaga. Kati nagenda ngambira bamuuno omwana. Era omuntu yenna amunvumira antabula. Antabula kyova olaba navaayo because I know manyi omutima gwe, manyi bwali, manyi obulamu bwe. Yali one Christmas. Najja wano ng'atwetikidde ebintu azze. Nengamba njagala musembeze kumpi manyane atwala omwana wange because abazadde abalala kye balina kye bawoza nti nno buko bagobera eri abaana ab'obulenzi n'akukuta n'omwana wo tomanyi byaliko tomanyi bye balowooza basembeze kumpi bamanye nti kati obimanyi ekintu okitegedde bulungi ekintu kiggwe bagenda kwegendereza ate nnyo. Nze kimu kye neesunze kundetera bazzukulu wano. Neesunze kulera. Oyo nabo baba abalenzi. Asigenda bonoona. Nga bo saabonoona. Ati kati wano. Love egenda kuba mpitirivu nnyo. I know. Mukama ntaase. Sigenda bikola naye. Gloria namulako ng'asala ettooke. Yes. Nengamba omwana wange abadde ati. Yes. Ali bakamubbanga ati. Yes. Omwana tewamuyigiriza tulusuku. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Era nga wembaga nti guno mwezi gwe tuli mu mwezi gwa bamaama ate muli abakozi. Jukati maama aba mukozi, mama tali mukozi. Abaana banaalya ki? Twakulanga batugamba nti gwe abaana onoobalya buli kuba tolimye bye banaalya ki? So n'olwekyo bakyala bannange mwenna bamaama ab'eggwanga eryaffe Uganda amu n'okutola ensi yonna omwezi guno njagala Mukama gaweeremu ekisinga okuba eky'amaanyi era ekinene kisuukundiddwa eky'omuyiika. Buli mukyala yenna ng'olina omwana akuwa essanyu kibi nnyo omwana okuba nga takuwadde essanyu mukyala. Embeera erina engeri gy'ekufundako naddala ng'alwalira omwana tasoma bulungi omwana azza emisango ku kyalo maama nga ggwe ensi ekufundira kubanga bagaa nti omwana omubi avumaganya nnyina. Mbaaniriza nnyo malikuba nga muneegaseeko olunaku olwaliro ndi Ruth Kalibala bwanikanga bulijjo and today with me ndi omukyala asinga okulyowa abantu emyoyo abantu abasinga ennyimba ze mwazirokokerako abantu abasinga mwazikumbirako nga muli bagole muzadde mukyala mufumbo afumbye tasiba nkuwadde akagugu tyanobye ate era nga wetwogerera nazaala w'eggwanga akyogere bweti singa bakulu banne tumuyozaayiza okuba nga atuuka ku kkula eryo ate Mukama asonga eno okuba nga amulunganya mu nsonga eyo ate tugenda bitambule bulungi ddala tuzze okwogerako fenga bamaama embeera bwetambula mu ggwanga laffe Uganda si mulala omukyala Betty Nakibuuka Ssennyonjo. Nsanyusa okubeerako naawe. Nange nsanyusa okulabako muganda wange. Mukama yeebazibwe. Amiina. Mukama ng'akoze obulungi obutagambika. Look at you. Munange tumwebaza. Tumwebaza Mukama. Teyakoma kutulokola bulokozi. Naye tumulabye ng'afaayo. Tumulabye ng'afaayo ng'atujja ku ddala ng'atuza ku ddala ng'atulabirira ng'awulira essaala zaffe aziddamu. Ekyo kikulu nnyo. Yes. Waliwo okusaba ng'essaala teziddibwa mumaze kuba ku kyene ezikomawo. Abantu abasinga bagana ekalibala nga tokaddiwa. But look at you, Betty. Look at you. Nsokondekenze bwe lwenkutunuulira nkwegomba. Buli lwenkutunuulira nkwegomba ngamba bannange singa nninga ggwe. Kati ekitegeeza ffe twegomba buli omu agomba munne. Mukama tumwebaza. Amiina atuwadde ekisa. Mukama tumwebaza. Kigenda gitya? Bulungi. Gitambulira ddala bulungi.
Mukama tumwebaza abadde mwesigwa. Ate era mwesigwa bw'oba onawo mwesigwa naye akwesiga n'akwasa ebintu eby'amaanyi. Yes. Abato balungi. Abato nno tukyalinayo abato. Maama kino. Ekito. Tulinayo ekito kiri 10 years. Kibebi Nduunya. Kibebi Nduunya? Yes. Kiri 10? Yes, kiri 10. Ali mu class kikali? Ali mu P6. Already? Yes. Nekwa abaana nga basoma maama. 10 years baffe twalinga walinga emyaka 10 wabeeranga mu class ki? Twasomanga ffe twetegeeza twalinga bakulu. Ali mu P6 ku Holmesdalen. Ne tumutwala mu Kisulo akula ayiga okubeera independent, ayiga okwerwanako, ayiga okweyogerera. Nga wano wabeera wano awaka abakyali bebi nnyo kati twamututte. Ne bano ba Gloria bali mu Bisulo? Gloria yagenda mu Kisulo nga ali mu grade 10. Yali mu grade 10. Netugaa katumutwale mu Kisulo concentrating. Ne Jole ne tumutwala ng'agenze mu grade 8. Kati Divine ye tumututte muto. Being nti yabadde asembayo. Ng'ekyejo tukirabamu ekiri kingi. Amanyi ebbebi wawaka, amanyi buli kimu kikye, nga tumulwanira nnyo entalo. Netugamba kagende ayiga okwerwanira. Oyogedde ku grades? Yes. Mu Uganda tulina grades? Kati bano babadde we batuuka bwe bamala P7 tubatwala mu international school. Okay. Naye we babeera mu primary babeera ku local curriculum. Yes. Otubeera mu P. Yes. P. Yes. Grade ogambe yamutwala mu class mu grade ki? Grade 8. Gloria yagenda mu grade 8. Eyebeera ki? Yebeeranga S1. Yes. Nayigira Kisulo. No, yasooka awo n'abeera mu dde ng'ali ku Word of Life. Ati we yagenda ku Taiba. Nga ne basi yaabwe bagijjeewo yali ebasomba ne tugamba no yingira Ekisulo naawe. Naye gwe manyi kitegeeza okutwala ng'okuze. Ekisulo kikalubamu nti wasaana wano ng'akyali muto n'agetinga used to the environment. Naye ate omukulu ndowooza aba asobola okwerwanirira bulungi. Naye kati Gloria we twamuteerayo yali akuze. Kati kino ekito kyo twagambye katukiteekeyo. Ate abikyo kinene. Kyakomyewo kati yali asazeemuko ku weight naye ate yakomyewo asalidde ddala. Mama akawunga yagambye akisanze atya? Talina kyakola alina obeerayo, alina okusoma, alina okwerwanirira. Abaana bano tugenda ne tuba owninga naye tebaba baffe. Tebaba baffe. We are custodians. Katonda aba atuwadde kubeera bawanika. So omuleka n'omutwala nayiga okutoba n'ensi. Wasiba otya omutima bebi wa mami? Era yasooka n'abuuza, where are you taking me? Ne tumugamba tukutwala Gayaza, Holmesdalen. N'agamba, is there any other branch? For Holmesdalen here in Kampala? Netumugamba Kyebando. Can I go to Kyabando? Netumugamba no, togenda genda Kyebando, ogenda Gayaza. Ate nange nagamba omutwala ne Kyebando bakamwocha. Nja kuba buli mpita mu kibuga nga ngendayo. Nga katumutwalire ddala eri Gayaza teri kukyalayo twagendayo ku Vidiroka. Nti odooza ku traffic jam n'ogamba mama nkite. Naguma. Ambere eno ne kinnuma n'akuba essimu n'agamba, sometimes I cry. Netugamba ojja kaaba ngonde ne kikuluma naye kati yamala n'atereera. Omwana ayinza okubuuza, what did I do? Mommy, I'm sorry. I can't handle this. Mutabani wange yakingamba ne mpulira abazze. Yes. Mommy, I'm so sorry. I can't handle this. What did I do? No, honey. Oswanika okubeera ng'oli independent. Yes. Yeah. Naye kati yakomyewo mulaba kera 12 bitwagambanga mugambe Divine okugenda ku TV ngoma zonnaaba. Zigenda okukola 12 nga yamaze dde okunaaba ng'akolayo omulimu gwe muba mwamugabira olugumaliriza ng'omulaba ategeka kyayiwe naye luli nga buli kimu kyakumulagira. Ekisulo kinenge gye kitraining abaana. Mukwano nnyo gwa Metro n'atayagala nnyo okumwagala. Yatugamba Metron ate amwanguyidde nnyo omwana. Naye n'atugamba ayagala nnyo Metron. Twamugamba kati oyo ye maama wo. Nze siri maama wo sikyaliwo wano ewestali. She's your mother. Kanamanya oli ye mama we ng'amwesibako nnyo. Era we twagendayo gwasooka yatugamba nti yamulaba nga ayagala tugoberera nga akaaba. N'amubuzaabuza n'abeerako byamulaga ne tumulekayo ng'amubuzaabuzizza ne tugenda. N'agaana nadde eri nga mpulira ng'awulira ekintu kipopinga mu mutima gwa n'akaaba yakaaba.
Yo ngatakikkiriza ati mami amutadde. Naye yalina okugenda. Metro no oza eno care jamwa, is it because of you to a celebrity? No. Abaana bonna. Kubanga for what we did twagamba okubeera eri bayinza omuwa kampani ennyo n'abeerera nga tafunye ekintu kye twagala afune. Metro najja kubanga amulaba gwe kino tekinaba kino gwe zuukuka okole kino gwe genda okole kino ne tugamba Metro twali tukusaba omwana ono akatanda ke kabeere wano kumpi naawe. The reason nga tetwagala era kye tubadde tunoonya tuleme kukifuna nga yeetaaga okulaba n'okugamba. Olwo yakugamba ko nti Metro mu befriendinga oba just go akizula nti Metro is the right person okubefriendinga mu ssomero lyonna for your child? Si Metro yekka ne ba teacher bonna ffe kuva mu baby class. Teacher gwomanyi nti ono class teacher w'omwana omukolako omukwano so that akubuulira ebifa ku mwana wo ne waba alina mukaze n'akubuulira omwana oyo akola bw'ati. Buli wotamukolako omukwano mwana we abeera n'obuntu n'obeera nga tobutegedde. Ate nga ffe babutukweka. Like omukolako omukwano ogenda okulaba nga akubulidde oba omwana wo alina bwe yazzeemu bw'ati gwe n'oddayo eka n'okikolako. Then wobeera nga like oba ba Metro oba ba teacher balina bye bakugamba bwamuze saagala gamba ku mwana wange omwana wo yaani. Omwana wo si ye Katonda. Buli wobeera nga omwana wo toyagala bamugambeko, buli wobeera omwana wo ng'oyagala wuwo si wuwo omwana wa ggwanga. Ayina abazadde bakolera olutalo. Nawe omugamba omwana n'agamba nze owange si bw'atyo. Si ye wange. Abaana baffe batukweka ebintu bingi nnyo. Oyinza okubeera nga ebintu ebimu tobitegedde. So kati aba teachers bano balungi nnyo okubeera bakwano bo. Kati omututte ku ssomero nze yali first time yange okutwalayo omwana wange omuto nga no okulaba nga Metro omugamba bannange omwana wuuyo bonna abatwala kyekimu naye ng'amutunuulira. Like abeera amutunuulira kubanga babateekawo nga be bamaama b'abaana. Abazadde abasinga bo balowooza nti Metro talina mugaso mu bulamu bwa mwana era mu bantu bonna batunuulira bw'aba agenze ku ssomero Metro gwasembayo n'okufaako. Abasinga baddukira nnyo ku babaasa, baddukira nnyo ku ba teachers. Ekyo kikyamu Madamu Kalibala kiringa era bw'onojja n'oyisaamu omukozi w'awaka amaaso ng'ate yagenda okutuusa ku nze. Yes, ye manager. Kakati kiringa era bw'onoobeera nga omwana wo omuleka n'amanyiira omukozi w'awaka oyo si mukozi nati teriyo nayazaala muntu n'agamba nzadde maid. Nzadde maid agenda akolera abantu. Oyo naye abeera mwana ng'ali waka. Kati oyo omuntu oyo abeera ali awaka naye bw'obeera ng'olina engeri gy'omutwalaganya omwana waba alina kyakoze asobola okisirikira omwana wo n'ayonooneka naye naye omukolako omukwano ogenda okulaba ng'agamba yakoze nno bw'ati yalesaawo ekikopo n'ojja n'omugamba gwe ekikopo lwaki okirekawo woba onywedde ekikopo kyo kijjeewo genda okyoze tolina gw'okirekerawo because akuyambako okutraininga omwana ono. Kati bw'odda ku ye n'omugamba gwe jjawo bino gwe yera wano awuwo nga tomugambako wo tagenda vaamu ye yeyongera kubeera nga yeshapeninga ye ng'omuntu alina mu awaka naye ng'ababo bafuuka byana. Ono Metro ku ssomero bukulu bwe buliwa amaanyi ge gabeera wa mu bulamu bw'omwana wo? Teacher wa asomesa omwana ku ssomero si ye yeebaka naye. Metro yeebaka n'omwana wo n'amanya mwana wo yasuze bw'ati yayokyezza omusujja gwamulumya ekiro ate teacher ye amulinze mu class. Kati Metro noono yeetaaga okurespectinga yeetaaga okuvaluinga. Yes. Abantu abasinga bonna ba Metro bano bamanyi bavuma. Saba message eno ogitunulize maama nga tuli mwezi gw'abamaama. Ku Metro noono gwasanze olw'okuba nti alabirira abaana mulabanga otogeddeko house girl wawaka. N'amugamba empale z'omwana wange ziriwa lwaki egundi zibuze nga mutreatinga nga ye nti ono servant we. Naye alina abaana nga 6 mu dormitory ate bonna nga yagala batreating the same way. So mbadde nsaba oyogereko ne maama obaye obugambo bw'omumpeerayo maama ali bw'atyo ye nga tudde Metro noono alina akafaananyi kamulabiramu nga alina kubeera eri ate era alina okufaayo nnyo okulaba nti empale z'omwana zirabika omwana wange lwaki engatto ye yayulise buli kikyamu ekibeerawo akisa ku Metro n'okumuvuma n'amusesebula ati mu maaso g'omwana. Ate era like bamaama mwenna kuga kye tukola kiba kikyamu okubeera ng'ogamba ku muntu nga n'omwana waawulira tali muwa kitiibwa ajaga n'ekyokusooka maama wange yamuvuma okitegeera because like abantu abo babeera
we batali tetusobola kubeerawo. Abantu abo be bamanyi abaana baffe, be bamanyi obuze bwabwe, kubanga ffe tugenda kukola ssente ne tunoonya ssente n'ojja ne mujja ne muteeka abaana mu bisulo naye temumanyi bwe yeebase. Tomanyi kati okuvumira for example Metro n'empale kikyamu because abamu muleta n'empale nga temuzirambye. Kati ffe twatwala empale mu kisulo nga tetuzirambye. Nejjukira empale mu kibuga tebaleeta zimu zokka za mwana wo. Nti baleese zino empale ze twaleese za mwana wa Betty oba wa Ruth. Nedda empale muzireeta nga zonna zifaanagana. Kati waffe twatwala empale mu kupapa okungi ennyo. Tetwaziramba, socks tetwaziramba. Yakomawo yagenda n'empale 7 ng'alina empale 3. Eyagenda ne socks pair 6 ng'alina pair 2 eza socks. Why si birambe? Noli ajja bisanga abitwala abikozese kubanga tebiriiko mannya. Kati gwe bwodda ku Metro n'omubuuza ajje kwegamba akume ekitutwaza abaana mu bisulo baana kuyiga kwetegeka kukuuma bintu byabwe. You know, omwana wo leero we babibbe nkyajja kuyiga engeri y'obbikuumamu. Okitegeera. Kati Metro nali kusomera yeetaaga okuvaluinga so much, okurespectinga so much because yabeera n'abaana bo. It's the same as bakozi. Bano abakozi be babeera n'abaana baffe be balya nabo kati gwe wajja n'omulyako ekyokulya n'oleeta ebyokulya byo bolese KFC n'odda eri n'owaaka ababo ne KFC naye ayagala okumulya naye awulira nga bamwogerako bwawooma. Leeta ebintu bonna bawe balye kuba bonna baana bo obaleese mu maka bonna bawe. Empale ozireese nina amakanze mwe nalaga nga abakozi bakunya bino ebipapula ne babyepaadinza kyokka ng'ate amaka ga bbeeyi ng'olaba kwegamba mukozi mubuuza olina paadi tomubuuza namubuuza okimanyi ekyo kyetaago kwata paadi gimuwe mugazi zino paadi zizo tozibalira ku musaala. Empale woba olaba ng'oyiseeko mu kinabiro ng'alina ez'ebituli muwe empale kubanga banaasita amajja kuswaza gwe. And another thing buli waliwulira mutima gwe ng'ali bulungi ng'omutima gwe gusetolinze agenda kwagalira abaana agenda kwagala wakati agenda kuvaawo akusabire n'omukisa. Ne waba akozewo emyezi mitono siga ensigo yo mu bakozi abo siga ensigo yo ba Metro abo baagale batwale ng'ekyatika mukozi mutwale ng'ekyatika. Ffe waliwo be tubadde nabo nga n'atuuka kugenda ng'amazeewo emyaka mingi. Why? Because alaba nga atuuka awalala bamubonyeebonye awulira abantu abalala bawa obujulizi bababonyaabonya naye ate atuuse ewuwo afunye emirembe mutwala omwana naye agenderako ate era naye mu planingire aleme kubeera mukozi paka kufa. Aleme kubeera nti nno ndi wano nkola nina kukola mpaka mugamba ogenda kukola emyaka emeka oyagala kukola wano ebbanga ki oyagala kukola muki mu planingireko tereka muwa amagezi musinkanye abantu abakola ebintu ebyo aleme kufiira mu nju yo bw'ava mu nju yo agenda awalala ng'agenze kwekolera bibye. So bwekyo bwe tulina okweyisa. Oli omusanga nga n'omusaala tagumuwa n'amugamba gumuterekedde bw'atuuka omugoba aye n'atazimuwa. Eyo nsigo gisigira baana bo n'abazzukulu bo because teri akola nga tasuubira mpeera. Buli muntu akola nga aplaninga bwe nfuna ssente zange ngenda zikozesa kino nga nawe omukozi oyo oba omuwa 3 oba omuwa 2 naye aplaninga bw'azimpa ngenda kwegulira kano agenda okugira nga omwezi gwe guweddeko nga tomuwa giweddeko nga tomutuuka okumugoba omugobye omusendesa kati ng'otandika okumubalira flasika ze yayasa n'amasowaani ge yayasa ng'ate naawe abaana bo basobola okugaasa ne zibotoka. Okitegeera ate n'ekirala sooka olowooza ogambe kino kyakoze nange nsobola okukikola. Nange kino kyakoze nange omwana wange busobola okukyenkya n'akikola. Ng'omwana nga musuula ne tumuseswa ssente bwezi mu ddwaliro zikusazeeko. Kikyamu. Naye ng'ebitabo ebitukuvu byogera biki ku kulyaza amaanyi omukozi okusasula omukozi. Kikyamu. Buli mukozi Bayibuli etugamba okumuwa empeera ye. Kuba Katonda naffe tumukolera tuweereza kuno ku nsi naye Katonda tumulabye ng'atusasula. Kati Katonda atubeerera ekyokuyiga tusasule empeera z'abakozi. Abayisiraamu bagamba nti omuntu musasule nga n'entuyo ze tezennakala. Okitegeera. Naye akati gwe omuntu entuyo ne zikala omwezi gumu 2 3 4 5 aye n'omugamba nja zikuweeza olina n'empisa embi genda ewammwe nze nkuzaala notomuwadde ekikumi kibwadde n'omusindisa kajjo n'afuluma nange nga naawe ozadde nga naawe olina abaana kikyamu. Nina akaana ke nalaba ku TikTok okwo nga kagamba bannange ffe baatukolereranga ewaffe naye kati ndi eno nze nkola nga kali eri wa Abu Dhabi gye bakolera abaana
akagamba nze waffe baatukolereranga waliwo yagamba ffe baatugambanga simanya owa booda gy'abakime owa booda gy'abakime oba temulinnya booda bambagambanga temulinnya booda naga naye kati nze nkulira aba booda ku stage eno ensi etutwala tumanyi wa gye begenda kutwala kati weegendereze byonna byokola okimanyi nti bikomawo. Muwala wange yankuliza kiwala kyange kinnisho okimanyi. Yes. Yamala naye ebbanga. Bwe yatuuka n'agenda kufumbirwa n'agenda. Niruza agenze. Bandi awo nga nkomereza ndetidde omwami n'omwana. Yes. Nga baazadde. Yes. Naka mami nkwatidde ku muzzukulu. I felt so nice. Yes. Omuntu n'agenda nadda. Kwana mufulani Dr. Nisha. Yes. Ogenda nga Nisha ali mu P3. So, okitegeera jukira Sise. Ana Sise. Tetwogera ebyo ntino tuli balungi nnyo oba nti ffe tuli perfect naye olaba ebintu abalabi balumiddwa ate nze nakolako n'okukolako nakolako obwa maidi kakati like ndoza kindi eri munda nina wentwali nga tuli bato nga maama talina ssente naye ngenda netandika okwoza engoye ku kyalo nga njoza engoye ku kyalo ne bampayo akasente kakati nga era ndi eri eggolo eriba lifisseemu nze kyova olaba terinkwasa nsonyi kwogera nina gwe nnyamba eyo agamba oyo kisoboka okuba nti yayita bw'atyo naye nayozaako engoye ku kyalo naye ng'ekinnyumira ennyo olumala okwoza babeera n'eggolo eryafisseemu babeera ne kawo nga eddala ndi paakinga nditwaleka nga tuliya ne maama. Yes, kakati bwali nga butono anti ozze kwoza bwoza ngoye abamuze basiimuulirako byonna nabikola so kati naye nga like owulira bulungi nga bakusasudde akasenteko kati n'abaana abali eka eyo bwe bawulira baba baagala babawa akasente kaabwe kulyaza amaanyi omuntu musanga eri Mukama. Abo abaana baba bakatonda abo abanaku bantu bakatonda kati babonyeebonye ng'okimanyi nti mubonyaabonya naye empeera yange egenda kuva eri Mukama n'okuwoza kwabwe kuva eri Katonda. Bannamwandu mubabonyeebonye nga mumanyi nga mubabbira ebyabwe abaana baabwe tebasoma mu ebintu by'abataata b'abaana baabwe mwabitwala babonyeebonye ng'okimanyi nti Katonda yawoza ensonga zaabwe kubanga Bayibuli egamba yebba wa bannamwandu lwaki akyogera bw'atyo ye kitaawe w'abamulekwa lwaki akyogera bw'atyo bantu be kati bw'obakwatako oba olwana na mukono gwa Katonda. Yes. Ate nga juga teguyimpa wadde nti n'okuyinza teguyinza kulokola muwanvu. Yes. Banange obwamaama buno parenting ebadde etya fuyo olugendo lwo mu bwamaama because kakati olinawo abaana boga nti kakati young ladies n'omuto so kati benkana biba byangu andi bawala it's not easy. Parenting tembeeredde nzibu lwaki nti abaana bange omusingi gwaffe viivi kusaba buli mwana Bayibuli egamba nti yigiriza omwana omute ekkubo ne bw'alikula tagenda ddivaamu. Nze nkuza abaana bange embalaga Katonda kuba Katonda yannyambye era mmanyi okubagamba bannange ffe tetuli bagagga Katonda yatuyambye. Mami olimba bino biki? Tetuli bagagga Katonda yatuyambye kati omwana buli walowooza you know like ffe twamalayo olumu n'empisa embi zijja kati ffe tubalaze Yesu kusaba vivi ku makya tubeerawo ku kyoto kyaffe bwe babeera mu holiday tubadde nga tubeera ku kyoto era n'abaliwo kaakati tubeera ku kyoto tusaba nga famire twesabira ku ssaawa 7 tuba n'ekyoto tuba naddala nga tuli mu kunoonya Mukama kuli okwakasaayiriro ku ssaawa 9 ogw'ekiro 8 tuzuukuka tubeera mu kusaba olumu bukyanga tusaba bakimanyi ebyaffe byonna byonna Katonda kaakati n'ekirala nabagamba ffe tulya ku mmeeza ya Katonda bw'osobya Katonda manya teri kulya kati ffe ebyaffe byonna bamanyi tubijja mu maaso ga Mukama bw'otatambula na Katonda bulungi ebintu bigenda kubeerera bizibu nnyo bigenda kubeerera bibi so kati kinnyambyeko nnyo nti abaana bange nabakuba Katonda mu maaso nabakuba Yesu mu maaso nabakuba Omwoyo Omutukuvu mu buli gy'otambula oba nze gyendi oba siriyo Omwoyo Omutukuvu abeera akulaba so ekyo kinnyambyeko nnyo sitawaanye nnyo n'abaana nti mbadde bannange ndi ku bunkenke kati waliwo olunaku lumu bagamba Gloria
bakwano be nga bagala genda Bujagali group yaabwe bonna abaana ba Taiba mikwano gye bagala genda Bujagali ne mugamba Gloria kye Bujagali sikiwulidde yagenda n'okuvuga ne banna abalala bavuge bagende Bujagali ne mugamba Gloria ekyo Bujagali sikiwulidde nangamba mami bannange bonna bagende Bujagali nange nino genda nange kati nga sikiwulire meme yange yagaana bavuge that excitement yabavubuka bagende bavuge bagende Bujagali nga sikiwulira kati nangamba mami olimba nze mbeera nyawaka mami nze babala bulijjo sikayanya wandindese mami nengenda nandigenze bannange bagenda nengenda nembigamba Mukama nga saagala kayana naye engamba mwoyo mutukuvu mukwateko omulage nze kyempulira mu mutima kati ku makya kuba yali birthday y'omu nga bagenda soka mu birthday bagende waliwo yali yampereza perfume yange okuva mu America nenjizinga ne muga Gloria nti wadde ogambye munno oyagalayo ekirabo ekyokumutwalira nina eno perfume gitwale anti mugenda Bujagali nangamba mami sina mirembe gyampeddeko ndowooza kankireke nangamba mami sina mirembe kankireke ekyokugenda e Bujagali perfume yo gitwale gikozese sigenda genda mu birthday kubanga saaba kugenda mu birthday ne bangamba nti no sigala bajja kungamba tugende kakamfune excuse gyembawa mpulira sina mirembe ndoza katono kuba dance awo naga toyina mirembe wandigenze engo kitegeeza nga wandigenze perfume yino badde njikuwadde wandigipakinze bulungi nnyo ne mugenda nangamba mami mpulira emirembe sigirina perfume yo gisigaze kati nze sikayana n'abaana ngenda nga ndopewo omwoyo omutukuvu nti kino kibadde bwekiti yabampa banze ejjukira ndi muwanika nga munnange kino kiri bwekiti ne bwekiti bagambye bwe bati ne bwe bati ogenda okukola nga akomyewo nga sikinaamu mirembe ndabika sijja genda abaana bano baagaza eddiini nga biboowa wala biboowa abantu bakulu how do you make them fall in love with God bamanyi obulamu bwange wagyenvudde Ruth nze nali mwana munaku ekitanswaza kwogera nakula ne maama wange nga bintu byakukkiriza tubeera eri wazana nga waliwo ennyumba yaffe yali yabituli nga byakajjansi ng'emisota giyingira ekiro bakuze balaba obulamu bwaffe bwe tukoze eki bazze bawulira obulamu bwange bwe nze nga nkuliramu kati nga mbalaga nti nze wenva Katonda wendi muvaako olwe ngenda okufa lwe ngenda okuddamu okulaba ennaku nga balaba nze nange okulinnya kwange ennyonyi ogenda nti mami yagenze mu America mami yagenze London mami yagenze Sweden bakimanyi Katonda tewaliiwo impossibility nze ebindeetera kubeera nti no mbijyamu Katonda yabikoze kati bakuze balaba Katonda yaani and another thing this thing of seeking God okunoonya Katonda okusaba Katonda alina fiya gy'abateekamu okumutya n'okubeera nga like beekengera okubeera mu biduula beekengera okubeera mu bintu omuwulira Gloria wabadde ng'era ali ku university saawa egi alina okuba nga ali wano nze maama yali yansomesa nga nyingira na nkoko yaŋŋamba enkoko bwe ziba ziyingira naawe okola ki ng'oyingira era lumu bakwano bange waaliwo embaga eyabeerawo ne baŋŋamba tugende tulye ku keeke eyafisse twavaayo saawa 4 nasanga maama aggaddewo olugi enkoko zayingidde dda ne nninnya omuti waggulu nembeera eyo nga maama mugamba ndi eno ku muti waggulu ndowooza ajja kuvaayo maama ndi eno ku muti waggulu maama yagaana okuvaayo nagenda okulaba nga ndaba neighbor mu kiro nga mumanyi ne mugamba ndi eno ku muti maama yagaanye okuggulawo nangamba jangu tugende eka maama nja munnyonnyola kyakuyiga ki nengenda ewuwe nensulayo we nadda ku makya mukazi yambibika emiggo abazadde bedde obamanyi ggwe mukazi yambibika emiggo we namalira saawa 4 ne woba ofootya ne mwami Ssenyonja akimanyi neziwera saa 4 nga sinadda tandika okkuba essimu n'abuuza oli luddawa kubanga kiri munda munze mu system omwana ky'omuyigiriza kyekyo kyagenda okukola kati era newe yagenda yagendanga mu mikolo gy'abanne n'agamba mami abaana batuuse leeti zibadde ziwera saa emu nga batuuka n'ekirabo kyange nze nkireseyo n'enkomawo ekirabo nze mbawadde ekirabo kyange n'enkomawo ng'akimanyi kiri mu ye munda mu system so abaana atya ggwe oba Katonda like nga
like Bible wetugamba yigiriza omwana omutekkubo. Yes. System eno kasita ogiteaching ekyokukola. Yes. Kizibu nnyo kivaamu kiringa wozaala omwana omutono oyiga omusimba nga muto. Ku lunaku lumu ng'omusimba tasobola kufuka ku buliri tebakulimba. Naye beera nga yeebaka amusibe pampers azifukemu agenda fuka paka ku myaka 18 ng'afuka. Mukwano gwange ye nga bagenda okufuka kasuka ne kasirikira ne kamutunuulira ne kamufukira ne kaseka. Yes, kakati omwana ono bw'omutiikinga nti nno kati eno system erina kuba bweti agiyiga nti ebeera bweti. Yes, kati you know okudda wano late kyamuzizo. Okudda late kyamuzizo. Newe yali ku university kagapu ke yafunamu ogenda ku university ng'alandooza n'obukuumi bw'amaanyi nnyo Gloria. Bukuumi bwali bw'amaanyi n'agamba kakati omanyi njagala nange ngende mbeere mu hostel. Kane tutunulira hostel ngera mbeera mu hostel. Ne tugamba nti naye kati okubeera mu hostel bajja mu kubeera nga like era bakuba ebifaananyi bibeere mu mawulire. Ne tumufunira ennyumba abadde asulawo ku Makenzi Ekololo nga waasula naye ng'era adda ng'obudde bukyali. Era tubadde ku poliisi nga tutujja. Ng'ojja n'ovuga n'oggwawo essaawa z'atamanyi. Yes. Munnange omwana wo ali mu limelight. Babukera ku makya n'afuna olubuto. Bagenda kwogera bingi nnyo bagambe yamuteeka mu limelight mulabe omukazi oyo. Obadde olaba ebibadde bijja bibeera mu mawulire. Nga ekintu ekibaawo nga bajja mulabe kati omwana wange bwageza n'ayonooneka. Naye kati era n'okukuuma okubeera nti no mbadde nga nzija n'endabako si nti mbadde mukuma mwekengera. Gloria from day one tetumulabyeko na mize mibi okitegeera. Yes, kakati bino gwendayo bugenzi kintu kyekutta oli mu kibuga n'ogakampiteko ku Makenzi mbalabeko nga gyebali nga gyali. Maama yina yabadde akola bw'atyo nadde wadde omwana atuuse ku university kubanga tuba tulowooza nti atali above 18. Munnange kati era tulina for example we yali ng'alina omwana gw'abeera naye n'atugamba mami mbadde njagala munjawule n'ogwembeera naye alina mikwano gye gy'abalenzi bajja kujja mu nnyumba beekubye ebifaananyi bagambe Betty Gloria yayingiza. Mami mbadde nsaba ndekeraawo okusula no olw'ensonga oli ajja kujja mu nnyumba ojja mwaniriza akuba ekifaananyi selfie ng'ali mu nnyumba bagambe wuwe. Kati tuzze bwe tutyo nga tuguluba nga tubalaga ki ekyokukola ate nga tubalaga Katonda nga they have that fear eya Katonda bayina like fear eya kubeera mu limelight. Muntu essaawa yonna naasobola okunsanga n'agamba kino na kino na kino naye tebatusanze kye twebaliza Katonda naye nga kubalaga kkubo lya Katonda ne Jole the same thing. Balina engeri gye benkanoyinza ogaba balongo. Jole ali agenda kuweza 18. Already? Agenda weza 18. Gloria ali 23. Kiri 10 nazaala nspacinga bwentyo naye nga bintu byaku bana bayigiza kutya Katonda. Oyogerera oga nti no nagaba akyusa mikwano gyange zije mu room eno kubanga bajja kunkuba ebifaananyi naye biki olanga mbi wabeerawo pressure and pressure emanda bange eri kuggwe maama. Yes. Kati okubeera maama ng'oli mu limelight maama oyo ali mu face zaffe. How have you handled your pressure ya cameras maaso ate mulina okuba maama abaana bakuze mu ngeri ya maama like normal mother. Twebaza Katonda byonna byonna bituyisizaamu ate nga tukyatambula olugendo kubanga tulinze olunaku abaana nga banjudde bonna abaana bafumbiddwa abaana bagenze tuba tukyali mu lutalo naye nga Katonda atuyambye ne tubeera nga teriyo bibi bibaddeyo era teri muntu ayinza gamba bino bibaddewo ku baana be bino bibaddewo abadde akola bwati ne bwati tebibaddeeyo era we byaviirayo awo wawulirira nga boogera nga nvuddeyo okwogera ku muko the engagement era ekyanzijjayo
and the daughter is mine. Mama chi atali kyagadde mwana yo kufuna mubeezi. Okitegeera. Asimanyi lwaki abantu tebakifuna mu ngeri nnungi. Kati buli mukyala yenna n'ozaala omwana omuwala. Okamwana njagala asome oba abeere looya oba abeere dokita njagala afune obufumbo. Yes. Okitegeera. So nze nange era nja kikola ekyo. Era banende. Yes. Tosobola nga maama yenna. Okujjako maama nga toyagaliza mwana we. Ne Dr. Kulthum yagambye bannange nze ate ngenda kwagala omwana gwe bandeetedde omuwala musinze ne nannyini ye. Yes. Nze kati nange ama nze saazaala mwana mulenzi. Nafunye omwana omulenzi. Kankubulire mwagala n'okusinga nannyini ye. Era sibeera nnyo mu ffumbiro mbeerayo nga mwami wange yagala ekyokulya. Naye waba yatuuse era nzikirira ngamba kino kiriwa obuko obuliwa bukyaliyo. Kati nenzika nengamba nti kati ntegekera mwana wange ow'obulenzi nti obuko ne bunkwata ate yasooka ogoba obuko yali maama wange. Mwami Ssenyonjo yali yakampasa nga maama wange yeekweka mu kateni ng'abeereyo mu kateni ne yeekweka mwami wange n'amugamba nti maama nange ndi mwana wo lwaki weekweka mu kateni. Maama n'alekeraawo kwekweka mu kateni n'asigala nga like mukwano gwe babeeraawo. Era maama wange wabadde agenda mu ddwaliro ebiseera ebisinga mbadde nga natambula oba ndi mu Amerika oba ndi luddawa nga mwami wange yakima maama n'amutwala mu ddwaliro. Era lumu nagenda mu ddwaliro gye bamujjanjaba ne banga waliwo omwami omweru gwe tulaba ne maama ono kubanga wa sukaali. Ne mbagamba mwami wange ono maama wange bamukwano. Tankubirangako simu nti maama leero njagala genda mu ddwaliro. Okujja kati wagenze ng'akula nga takyetambuza bulungi tulina omukwatako. Ne wali nga yeeyingiza emmotoka ng'amukubira taata leero tunaagenda mu ddwaliro. Kubanga tamukutteeko. Tamukwatako. Naye kati wano nina omukwatako. Naye tewoba obirowoozezaako. Ono omwana oba omuzadde. Yes. Kubanga bagamba tusaala tuzaala mu maka muno. Ekitegeeza oba oli taata nawe oba maama we. Nze kankubuulire Madamu Ruth. Bwe kyoba omanya nze Katonda yazzeemu essaala yange. Amiina. Katonda yampadde omwana ow'obulenzi mukwano gwange anjagala mwagala tuteesa ne tunyumya n'aŋŋamba mami leero ŋŋenda kujja. Nensanyuka neneetala because like omwana wange kyayagala nange kye nina okwagala. Bagamba oyagala omukyala akwagale mwagalire omwana. Yes. Kati munange nze munange abantu abalala be bamanyi bye baliko. Nze ndi mulaavu n'omwana wange. Omwana wange yafuna amwagala nange mwagala okufa. Era wano bwe bakyadde nabadde mulwadde nga nina ssenyiga nina omusujja nina ekifuba naye nga neetala nzire eno nzire eri nga neetala omwana w'abandi bamuwadde kino omwana because like nadde nze nagobye n'abamawulire nali saagala saabagobye nti temujja naye nadde saabagamba nga saagala mawulire njagala beere n'emirembe n'abeewaabwe abamuzaala bawulire we are respected. Tewaliwo bantu batuliko you know uno mukolo gwabadde wano tegwabaddemu like baganda bange tegwabaddemu bamaama bange yabadde famire ya mwami Ssenyonjo nange gwe baawasa kubanga bali babba bange nange gwe baawasa nga omukolo ne gutambula like awe gwafulumidde waliwo abaakitegeddeko ne bayingirawo ne bagubeeramu naye the fact is bane we respect this man Katonda gwe yatuwadde. Ekitiibwa tukiddiza Katonda ffe baani. Entunulira akaana kaffe ne ng'akaina baby Gloria. Webale tusanyukirako. N'abali eyo nga mwatusanyukiddeko bannange tweyanzeeke. Akoze gwe tulaba. Yes. Ffe tumuleze. Bannange mwenna abali eyo nammwe Katonda akibakolere. Aleeta abako abalungi abavudde eri Katonda abatagenda bakaabya maziga. Amiina. Amiina. Omuntu ayinza okuddayo ne yeebuuza ono mwe mutegedde mutya nti nate abakaabye maziga. Mwana w'abantu yakuzibwa abazadde tubamanyi tukuze tubalaba naye nga tetwali tumanyi nti ate bagenda kujja mu famire yaffe batuwaseemu naye nga be bantu b'olinnyako n'otambula n'ogenda ate nga bantu bali bulungi. Taata we musajja mukkakkamu nnyo era nga tukulanga oba tunuuliranga bantu bakkakkamu maama we muntu mukkakkamu muntu w'abantu.
boyfriend wa Gloria back fiancé we you know babazaala abaana babiri omuwala n'omulenzi naye obalaba bonna bakkakkamu muganda we omuwala mulungi muzibu naye mukakkamu abaana babiri planned kids yes balungi bakkakkamu kakati family tugimanyi abantu balowooza mwana oba yagudde mu family oba kakati agenda kubeera atya omutonzi yasalawo naye yagenze mu family gye tumanyiiko tukkiriza Katonda nti abaana bajja tambula ate tubasabira omukisa bwensabira omwana wo n'obwanga afuna omukisa lwosabira omuntu omulala begamba yagala neibawo nga bweweeyagala kati bwenkwagaliza nange mba neeyagaliza indirectly amiina bannange Nazara Banji kati Nazara omanyi kati ngaffe abali mu Buganda batugamba nti obuko bubeerawo mu balokole naffe tulina obuko kati twalabako nga omukwasa n'okukunywa why not why not akokunywa nkamukwasa you know like obuko ene ndoza kye baali batyedda balabika ndowooza baba Nazaala bedda baayagalanga abako balinga bato naye kakati nze ono mulaba nga mwana wange naye I have that respect nti no muko era manyi omugamba gyebale taata munange oli otya nawe mba ntudde mu ntebe nina okufukamira era you know like ngenda fukamira mu butongole era nfukamira ye taata Katonda gwe yampadde ate mwagala naye atwagala naffe tukiraba nti omwagala onangeri wagamba oluka video kamukenalabakaawo kakawuntyo mugamba bannange omwana wange yalonze nga nze fiyanse wa Gloria oyinza mwami Ssennyonjo yes tata Gloria muntu w'abantu tata Gloria musajja mukakkamu nnyo tata Gloria aba mukunyumize nti alina omutima omulungi tata Gloria teyerekerayo ayinza okuba nga alina omutwalo gwonna n'aguwayo n'asigala nga talina n'omugamba ate gwe nga tosigaza n'agamba oli alabika yadde asinga ogwetaaga kati nagenda ngambira bamuuna omwana okitegeera onaka werabidde ffe katuzze tulaba ng'okula mu music wo nga mwami Ssennyonjo yali supporting omwami oyo abadde ansupportinga ate abadde tasupportinga nze nzekka nga tusupportinga ne Gloria nga tusupportinga ne Gloria yamanyi ennyimba zaffe gye ziri yamanyi yes yamanyi buli kimu gye kiri tuddusa mangu nga tulina interviews ku ma TV kati nabiraba muno omwana bwali ali supportive ate yatandika dda lwakuba yalinga mukwano nga he was just a friend naye nga amusupportinga like mu bino ebya adverts because ye alina company ye gye bayita Beyond Creativity efuna ezo zonna endorsements z'obadde olaba okakola zaki nga yazimuwa Gloria kakati that company nga agituma wabaana abeera awantu ne mukwata zi videos nekola biki kati abantu nga balaba Gloria abeera ne videos enyingi ennyo kati nga abantu balowooza ndowooza ssente omwana azaalina naye already yebambi yatandika dde otteekamu kakati agenda okujja nti nno muko saakyekanga nali kati nga mmanyi boosi we amuleetera emirimu amwagala amusupportinga waba n'agenda awantu ye nga tajja genda amuteekako abagenda omukwata ebintu ne babi editinga ne babiteekayo kati nga yamponyako bino ebyokutambulira ku Gloria omwana ali luddawa agenda wano abannange owa kamera oli luddawa agenda omukoleko ate n'otandika obiteekamu ssente empitivu obimanyi tubiteekamu ssente naye nga tetukyateekamu nga ndaba oli yateekamu nga ndaba you know like omwana ogenda omubuuza essente you know like weetaagayo nga seetaaga amoke ku university omanyi babeera beetaaga ebintu bingi ng'oyagala omuteekemu amami amoke yambulira bino ebiseera naŋŋamba naye kati golowooza ani yali azimpa nga yazinsa ansasula omusaala you know like wemba nkoze waba mpadde zonna zonna sente ng'azimpa kati ze ntandika omugamba naye ng'ate akuwa nnyingi ng'ate you know like naawe beera ng'omuddizaayo kubanga ndaba akusasula nnyingi waliwo yafuna sente wano nga nnyingi naye muga Gloria sente nga nnyingi
kati ye nga nze sinakumanya nti ne mugamba funako miliyoni emu mugambe nange nkuwaddeyo kale mami ebyo nze mbadde sibimanyi ne mugamba ziteekeyo kale ngenda ziteekayo because of you n'azizaayo nagenda okulaba nga nedda oli nga mpereza message thank you mami ng'akigamba nze ndozanga amanyi oli nakoze eki namugambye naye nga amuwa ssente kati nawuli okuŋŋamba thank you mami ng'ambuzaabuza ndoza yamugamba mami agambye nze ate nzikuwe naye kwegamba bwe batyo bwe bazze kati agenda okumugamba nti no you know like nali awo nga Gloria aŋŋamba amugamba Gloria abasajja bangi abakwana nga tobakkiriza naŋŋamba gwe nno mami ojja kwewuunya nga you know ne mugamba neewuunya ki kati nina emmotoka gye nasanga Lexus ne mugamba waliwo omusajja yakiri yalinganga ebintu nga avuga eyo emmotoka ng'alina ssente naŋŋamba nono antwala alabika avuga naye eyo ne mugamba ekiki naŋŋamba kati ngenda okukuza amabega ng'ono avuga Lexus neŋŋamba alisobola omukulu teryalaba kati agenda okujja okuŋŋamba nti no ne mugamba omanyi muleeta ajja atulabeko yali one Christmas najja wano ng'atwetikidde ebintu azze neŋŋamba njagala musembeze kumpi mmanyi ani atwala omwana wange because abazadde abalala kye balina kye bawoza nti nno buko bagobera eri abaana ab'obulenzi n'akukuta n'omwana wo tomanyi byaliko tomanyi bye balowooza basembeze kumpi bamanye nti kati obimanyi ekintu okitegedde bulungi ekintu kiggwe bagenda kwegendereza ate nnyo okitegeera so ne mugamba ajje. So do you think okubanga omwana no wamusembeza kyamuyambako n'ekito kifula official kyamuyambako n'okubanga omuwala amuwa respect n'amanti owange n'abazadde bategedde yes kati full official omuntu ono yayagala dda Gloria being nti nno ffe twali tetunategeera nti akuze katulowooza omwana afe akyali muto kaakati nga bakikuumidde eyo munda nga kyama kakati we twayita omukonti nno ajje tumulabe for Christmas yali 26 twali tumuyise Christmas n'atugamba Christmas abeera ne famire ye 26 lwajja osobola najjako wano ne mutunuulira bambi nga mukakamu mwetowaze era omuntu yenna amunvumira antabula kyova olaba navaayo because I know manyi omutima gwe manyi bwali manyi obulamu bwe kati nebagati ajja kukima ssente eziriwa gamba yamuteekamu naffe yatuteekamu bannange batuleke kubanga waba awadde omwana wo naawe aba akuwadde Gloria manyi omuga Gloria mwana mpulayo bukadde 3 mpulayo 2 mpaayo 5 okitegeera ng'ovudde kuza kampani ye gyakolera ya Movit sente ezisinga twin manyi bamuyita twin oli ye twin sister oli ye twin brother yes yabadde aziteeka mu mwana yes yabadde aziteeka mu mwana nga nange mmanyi omuga Gloria mpulayo mpaayo miliyoni 2 naye nga nzikomyawo nga naye za bitundu naye nga mbadde nga nzizza you know like teri muzadde atayagala kubeera nga alaba omuntu nga bakwatagana n'omuntu we bakwatagana mu bintu bingi fiance wa Gloria muyimbi ayimba akuba gita akuba piano akuba engoma akuba ebifaananyi you know like akwata zi videos ayina talents zonna kwegamba ze wandirabye nti tugenda kuba ekintu ffe tukirina tuli mu kintu okitegeera omwezi guno gw'abamaama how have you prepared her for marriage? Do you think she's going to be like you engeri gyakuze ng'akutunuulira ng'akulaba tusuubire okuba ng'obufumu bwa Gloria bugenda kubeera ng'obubwo of course okuba nti eno era yo yanjawulo omanyi nze nakula ne maama wange yava ewa taata wange ng'ali mu myaka 4 saalabako maama wange nga waliwo abasajja abeetala bwe yamala bw'ati okuva ewa taata wange yakuza baana be saabirabako kati nange okubeera ne maama wange
seegomba nnyo okubeera n'abasajja nga bali awo bandiko bwe namala olokoka neekuumira mu Katonda paka omwami bwe yajja eyantwala. Kati bulijjo Gloria agamba ayagala omwami alinga ddadi we, aliba talinga ddadi we tagenda mmufumbirwa. Ekitegeeza yeegomba marriage yaffe, alaba taata we bwampisaamu, alaba bwendi mu bufumbo. Kati siina kubuusabuusa kwonna nti Gloria tagenda kufumba. Gloria agenda kufumba, Gloria agenda kugondera omwami we, Gloria bagenda kukolera wamu n'omwami we, ate olwedde asanze omwami we ayina waali. Tebatandika butandisi ngaffe bwe twali. Nze nali ebintu byaffe byali byakutandika kweyiya, naye yasanze omwami we ayina bye yeekoledde, ayina kampani ye erina abakozi abawerera ddala 8. Okitegeera kati bo balabanga bo balina we batuuse, bw'abanga mwami we akyali mu 20s ng'omulaba asobola okuyiiya. Ekitegeeza balina we balaga. Manya banaffe tubakweka ebintu bingi olwokuba twagala bamenya mitima. Naye ate oluusi netwejjusa mu maaso tukaba singa twakimutegeeza n'amanya nti kino kyagenda mu kijja kubeera bwe kiti. Tulakisapa amaziga gatera okubeera mu bufumbo. Twanyinga okweka abaana baffe. Naye ate oluusi nga kyali muyambyeko okumanya nti obufumbo it's not a bed of roses. Wabeerawo ups and downs. Kwegamba, and another thing, tubeera mikwano gy'abaana baffe. Nze abaana bange mikwano gyange. Era bonna babadde nga babakwana babadda ne banyumiza netuuseka, like tewefuula nnyo omukulu ng'oli mu baana bo, togenda kumanya kye balowooza, togenda kumanya biki bibakuba, togenda kumanya biki bibasanga, because weobeera we bali weefuula bosse, weefuula wa kitalo nnyo, weefuula gwe mami, tebagambako. Okitegeera no missing moments. Nze kati banyumiza nga mami nali linga like twin tanakujja ne kakati wano lwakuba bamulangiridde naga nali musimanya mu jjaamu ku bitaala, omwami najja nga avuga mpola nantunuulira, bwe yamala okuntunuulira n'amala netutuuka ku bitaala ebirala nga ye tavuga nnyo, naninda n'angamba Gloria mpereze ennamba yo. Kati Gloria n'agamba ndowooza oba yabadde oba ayagala kumukolera kalango, mwenaagimusomera eri bweti ne bweti. Bw'agenda otuuka eri mu maaso ng'omwami amukubira essimu amuga Gloria nkyali wano mu maaso go mbadde njagala tutuule twogere, mbadde nakyenkugamba. Namugamba mbadde mpapa, mbadde ndagala nga laba kasigiri nga kamanyi bavudde ku bitaala nga bajja nega nyumiza nga binnyumira okuwuliriza. Kati olwo mwamaliriza mutya mbu yankubidde essimu nange ayagala tumiitinge. Kakati olwo n'omugamba otya nti mami nga miitinga omuntu gwe sitamanyi musanze mukubo kubanga njagadde kakati yansabye ennamba yange dedede nga tunyumya. Nakunyumiza mami waliwo yampeereza eno message n'angamba bwati ne bwati. Naawe n'obanyumizaako abaakugambako edda ng'oli muto n'obagamba nange nafuna omuntu bwati ne bwati n'angamba bwati ne bwati, naye tebyali bituufu oba kyali bwe kiti ne bwe kiti. Naye kati buli w'obeera nga weesendera eno emabega abaana n'obalaga ebyo bakunyumiriza ababakwanye n'ogamba muli benzi baana mmwe mwesasa nnyo, togenda bajjamu kyamagezi. Naye baliba babakwanye abantu abakyamu togenda kumanya, ojja kulaba bulabi nga abantu abakyamu bayingidde mu bulamu bwabwe. Leka babeere bakwano b'abaana bo, abaana bo babuulire, like mubeeramu ups and downs mu bufumbo, n'ebintu byonna tubikwasa Katonda. Ebyama by'omu nju tebabyogera, tebabitottola, saba, like muteese, n'omwami wo mubuulire ekikunyiiziza, tokinyumiza mukwano gwo, mama tomunyumiza nnyo ate byakunyiizizza. Saagala kunnyumiza. Nti kakati yamunyiizizza nti atambulire dda. Nja muwalanira bwereere. Kubanga ono omwana wange. Okitegeera. Nja muwalanira bwereere ate nkyamba sange bonga basanyufu. Bazeewo dda gwe yanyiiza omwana wange bandese mu lutalo. Abantu tebabuulire era nze ne mama wange wemba n'akantu obanga kanyiiziza ku mwami wange kange na mwami wange. Tukamaliriza aba. Ze tukola kubanga ojja kanyumya yadde eri ng'agamba Lusennyonjo yakoze bwati omwana wange mwe mwabimaze dda teri temwakula babiri togenda sanga buli kimu nga kiri perfect waliwo akajjo banyiiza
naye ate buggwawo so prayers n'okubanga omuntu omwagala bayibuli egamba okwagala kuzibiikiriza byonna kati nga tuwumbawumba mukyala Ssenyonjo obubaka buno nsaba twogereko ku bannazaala naawe oli omu ku bo bannazaala babeere nnyo mu maka g'abaana nazaala ono abamaama era nga tuli mu mwezi gw'abamaama maama ono yali eyisiza atya mu bufumbo bw'abaana baabwe maama omutuufu yali badde atya ku sayidi zombi nazaala kati neyogerako nga nze kuba nti sizadde mwana mulenzi olwo yasoose Gloria wafumbirwa sisuubira nnyo kugenda kwewujja nnyo we nange nnina ewange anti obajjukira hostel gye yalimu ku hostel owedde afunye omuntu amuvunaanyizibwako sijja genda ntandika bagamba mumanyi kati musige kala papo mu ddiiro omanyi kakati ye silver batch anyuma nnyo kati ago maka gaabwe ekintu kyenja okuweerako amateeka wano abazzukulu bange nga babandeetedde you know like temumukwatako tajja genda eyo tajja kulya ttaka mumuleke ebyo nja bikola nze kimu kye neesunze kundeetera bazzukulu wano neesunze kulera sigenda boonoona nga bo saaboonoona laavu egenda kuba mpitirivu nnyo ayino mukama ntaase sigenda bikola naye sisuubira nnyo wali bazadde ajja wano ne mujjanjaba okujjako nga bagambye mami tubadde tukwetaaga ojje keeka nja kujja kati for example today my mom is coming mwami Ssenyonjo agenze mukima engeri gy'akaddiye abeerawo kasammala weeks bbiri nga tandabye ng'agamba njagala genda wabbe bamusanga mu kkubo ng'atambula kati jo yakikoze mbagamba engeri gye yakikoze dadi muleete era bava kusala awo nkoko tugenda bali mu kufumba njagala genda kulongoosa bagenda tumala kulya nkoko bamuleete saa yonna mugenda kulaba emmotoka nga bamuleese bamuleeta naye tabeera wano buli kaseera naye omugamba maama asulako wano agamba nzira wange kakati nange bwe nsuubira bwe ngenda okukola wadde omwana mwagala nnyo abaana bange mbaagala nnyo kuba tuyise mu bingi nabo naye ate omuko tansuubira nti ngenda kumulinnyirira sigenda mulinnyirira naakati ngenda baleka nabo babeere n'emirembe gyabwe kano kange yes nkebuulizanga nze Gloria namulako ng'asala ettooke yes neŋŋamba omwana wange abadde ali bakamubbanga ati yes omwana tewamuyigiriza tulusuku nze kulima naye nze kankubulire Madam Ruth nze okufumbirwa mwami Ssenyonjo n'enkoko nali simanyi gisalamu bitundu kubanga nakula ewaffe nga tuli baavu maama nga tagula nnyo nkoko mmanyi kusalaasala nnyama kati ntuuka ku lunaku lw'okufumba lwe bayita olw'okufumba abafamire y'omwami bajja naguluba n'enkoko mu ffumbiro n'ogoba enkoko nedda kugisalaasala ebitundu nti ogisala edduka nedda omwami yagisalako omutwe nandekera ebisigadde ogyako ebyoya natuuyana nabyo nenkunyula ebyoya mu mazzi agookya ne bivaako njagala kubulira nti naginnyika mu mazzi agabuguma n'ebyendanga mu ebiri nga simanyi tebijja kuwunya bulungi teri buli muntu atakola nsobi abali eyo abali perfect mukama yeebazibwe naye bwentyo bwe nakola kati enkoko mu kutandika ogisalaasala nagisala mu kukkiriza ne ŋŋamba ekisambi nkiraba bulijjo bakigabula ku sowaani nga kiri bwe kiti nenkisala bwenti nenkisala bwenti nenkwata buno bwawaatiro nabwo nembusala bwenti nabino nebinengenda nga mbisalaasala nagenda okulaba buli kintu okiyiga okitegeera kati gana amatooke nze saakulira mu kyalo nakulira ku mizigo yeewazana maama wange yakulira ku mizigo kwe yatukuliza tewaliyo ebyalo twagendangayo mu luwummula naye nga waliyo abasala amatooke kati wano nze wange wano wentandise okusimba ebitooke yes kakati abagenyi be bajjawo ne baŋŋamba bino ebitooke biyitiridde bigenda kufa kino kijjeemu nange nenkijjamu naye waliyo abantu abali abasala emisango ne bagala naye kale aba omwana tamanyi kusala amatooke annange naye nange amatooke yes Gloria tejjambi eyo yali tesala bulungi naye g'amazima nga natooke yali tamanyi ddisalayo naye Gloria amanyi bulungi nnyo okuwaata amatooke kasettooke banaaligula ne balijja mu ne baliteeka wali amanyi nnyo okuwaata amatooke lwakuba atubuulira wano fiansi we tali amatooke
gamukeeta awonye okufuma emiwungu talya binyeebwa bimukeeta yes naye amatooke wanabanga bassezaala be bazze ne bannyazaala ajja kuwaatanga abafumbire bw'eneebanga mmere y'abantu bangi nnyo basheefu gye bali ate nga nnoonyaayo ki sirina kye nnoonyaayo emmere y'abantu 8 Gloria agifumba wano agifumba naye kasita eyitirire yanze ey'abantu 50 ngifumba naye ate kati ebintu byakyuka basheefu gye bali oleeta omufumbi wo nga gy'afumba ettooke ng'aliteeka wali nga ogamba nti kati kiringa luwombo kati ng'olw'omuko bwe yazze olwo twadde tulina odwefumbira bulungi nnyo tumanye tulwefumbidde okitegeera ebyo byonna byonna abirabye ajja kusobola okubikola bulungi yes ajja bikola bulungi amanyi okufumba Gloria atufumbira emmere enzungu wano ey'okubeekinga ebyo byonna n'abikola bulungi nnyo amatooke okuganyiga agasobola ate waliwo na zino zigundi ezajja zi slow cookers ofumba amatooke go nga toyagadde kudda simanya nedda mu bikolokomba n'odira obuti babutunda obuti buno obwa furniture n'obuteeka mweyo slow cooker n'oterezaako amatooke go waggulu ne gaboobera n'ogalekako olunaku lulamba ne gawunya akawo nga gali mu lulagala Gloria oluwombo tujja duyiga wanaba n'abuzayo ennaku ntono okugenda okufumbirwa ng'ate tutandika okusiba ku luwombo nja kuweereza omwana omuyigiriza okusiba oluwombo I know okateeka wali ku sigiri okababula n'otuuzaamu enkoko ng'oteekamu ebirungo bagenda kusomero myaka 3 okusoma ebintu bibagenda okukola bakula tebabimanyi kati n'ebirala ebyempombo biki bye twala tugende mwana ajja bikola n'ensujju yennyini tugisibiramu enkoko tuteeka mu luwombo omuko naalya envuga kyekyo waki okulemera tetwonoona gatuuba babaka kibaweereza abazadde bamaama bonna omale otwayo n'akayimba okaweereza bamaama bannange bamaama abali eyo twagale nnyo abaana baffe teri agenda batwagalira abantu bagenda sala misanga abo bemulaba abaana baffe tubaagale abaana baffe tubalaga amazima abaana baffe bwe baba balina mikwano gyabwe tugisembeze tetugikumira wabweru wa gate tugiyite tugimanye kabe muwala nga mukwano gwa mwana wo muyite omanye embeera yo omanye entuula ye tasitama ng'atudde tayogera ng'alerembuka you know obeere ng'omanya mukwano gwa mwana wo because like n'empisa Bayibuli egamba empisa embi zoonoona ennungi mwana we ayinza okukwana omukwano nga wampisa mbi n'amwonoona nkubuulira empisa ze so tumanye emikwano gy'abaana baffe tubasembeze kumpi nadde neewaza okudda mu kamera lwakuba ggwe amakamera nagagoba wano naye Mukama tumwebaza bwebwo obubaka bwange bwempa abamaama abali eyo yes twagala abaana baffe teri agenda batwagalira bantu baliwo okusala misango mwana we afunye olubuto nga batandika era twakiraba nga kijja ddufu na tukirabye wano nga kyewujjawujja ku kyalo bo bye balinze okwogera balinze kusala misango so omwana wo mwagale mwana wo mulage ekyokukola baleme musekerera baleme muvuma akayimba k'abamaama waliwo akayimba k'abamaama kabampeerereze kanteremu kagamba zijjukira olunaku lumu maama yatunga ddole anti nina ssenyiga mu lugoye lwo nange mbuusebuuse tewalina nsimbi okugula oli eyali akaba naye wafuba nnyo nnemu okwegomba oli ddala wayiyanga wafuba nnemu okujula kakabe katono bambi walyanga naffe maama ddala ye maama kati njagala olye ku byange genda okakebera akabeti nakibuka akamaama nkabaweereza kyanzanya olwakadde kotuwadde amiina akunjagalire Yesu nange akunjagalire tuwayo ku concert nabadde ne show mugundi mu Selena. When was that? Was 13th
Apple n'otompeta maama onsaase twagiranze no ku social media naye yajjudde abantu bazze tugenda okwate mu kisawo ky'omuki ekikazi nemunene bulungi ekikazi tekiina ssente